ekyo kubanga buli muntu yena ali wano yaliko omuto kale twagala buli muntu gye yazaalibwa gye yakulira atubuulire kazanyo akasinga kumunyumira ennyo naffe tulina obuzannyo bwalingawo mu buto obuzannyo obwanyumiranga abaana obwakumanga abaana okulaba njugira nti omwana bwazannya kyekimu ku byawagalanga abaana obwongo akati sekinomba benga batubuulira obuzannyo bwaliwo maama mu mirembe gyammwe mwazannyanga mizannyo kyegyo mwabakanga omupiira n'okubuuka mizannyo kijja kunyumiranga mu buto kakebe bwe buliwo ogwo ate kwa kakebe ne basamba ne muduka ne mwekweka kati omalala akwasa kakebe nange nakalonda nakateeka mu sente mwe mmaze okwekweka kati wabavuddewo nga abanoonya oba taliwo ng'ojjanga okasamba era ng'akalonda ng'akazaawo ntwasomeranga tukyali bato bajja kubalaza lesson etukola esaako bweti ntaka amayinja ne tubakanga amayinja n'ogayingiza n'ogazaayo twaguyitanga kunki twayita baguyitanga kubaka naye kali sikyajjukira kigambo ekyo bulungi naye nga tubaka amayinja n'ogazaayo n'ogaza kwaberangako obuyimba twalingako obuyimba twalingako obuyimba naye obuyimba obusikyabujju wateekanga bwoti olwala n'okasukaka n'akayinja kali n'okayisa mu lwala ogiraba bwoti amayinja n'ogasana n'ogazaayo munda n'oyita amala agasigalanga ebbali n'ogasa ebbali n'oyingiza amala n'oddamu n'ogira akazanyo bakayitanga batya akazanyo akugera bulungi naye kati ate neduzanyo akala bakayitanga bulada nga tusaba buti obuguwa omu nabo kanadde n'ogenda nga okasembeza bwoti akaguwa eno waggulu n'okukanga n'oyabuza n'obuva mubi netuzanyanga n'oki n'essonku sonku twakolanga bwetubu n'akali ku ttaka omuntu bwetumusazaamu bwetuki ekyokubiri ekyokusala kwegamba asoose okumalako yabawangudde bakuzanya akusomera okwo nawaka so buzanyo ki bwakunyumiranga ennyo mu buto bwe wazannyanga era nga bangamba nti sizannya na adamu oyo akuba entampaamu ate nengeri yenkubamu olutalu no nenyoola engalo negenda eri nenkuba akali eri era abaana baali tebaagala kuzannya nange musabaawo wali musufu sebo nzo nalina emizannyo ebiri ogusooka gwali kikonde nga nwana nnyo era nga awentambulira abaana abasinga baagala kutambula ku kibinja kyange nga nwana nnyo ekyomukisa mulungi era nemala nenkola boxing ogwokubiri nali njagala nnyo okufumba nga bulwenze waka nina okulaba maama kyakoze ki kyafumba nga maama nyinza omugamba leka okufumba nze nfumbe era nenyongerako nensomera era nayo nenkola hotel management saawa zino nsobola okufumbira emmere bulungi n'ekikonde enkuba nti kale byenkola ababbi bakwerinde kitegeeza obwaba ababbi singa bajja nga tebeetegese balugwamu nanyumiranga nnyo bandi ngera nze wenengera wali mupapali kono sekiti ekikolo olwo njagumya mangu tekeko bututu wabeerangawo ennyumba ya Nagobi enjeru eyo akasiba keno wabbali nenfumudde omulere nenkuba ebyayi nenkuba olwo nga kunyumira nnyo naye nga maama wange angamba oyagala nnyo bandi soka ogenda osome yakonanga ku kyokusoma awo nga nyangwanga manya bwe nagenda nenkoma mangu nga maze okusoma maama tajja kumwana bandi ate awo nenzira ku mupiira ate nembeera nnyo mo nga ngwagala nnyo nasambanga namba mwenda omupiira ogwo nagugenda mutowalako naye olwokuba nalina obulwadde bwa lusaasawo ne buntawanya atukako ne ku national level nasambirako mu Dial FC nga yakajja atukolera ku Odi Kampala video anyawo nga yekochi wange era nga atukozesa nnyo nga tubuka emisinde era nga bakusibiranga omupiira webuti olumaze okukuba ezowe kale kubeeranga mu training nagusindika basi okimanyi okuli omupiira nga guwunya nga tukyayagala nagusiba nti okuteeka embagulu gubeere kugofire nti kugo ng'okoye kubanga twaddukanga nnyo ate nga jjukira kyetwalinga tukola twalinga tukyagala kale omuzannyo n'emisinde ne bandi benyumiranga nnyo mu buto bwange naffe munange twalina mu bandi oyogede ku bandi zino okeroze yakubanga nga nzira omupaapaali nguumulamu obutuli kati eno waggulu nsibayo enyumba ya Nabubi kyabeeranga kyeru nga kikuba omulere baba wafuwanga kayimba kye akali kakunyumira ogero talina mpisa bwendamu yajja kwekityo kyoba ekyali ebiseera ebyo naffe munaffe twazannyanga naye ate nzi muzanyo egimu janasenga mukwagala walinga omuzanyo gwa gogolo naye emigo jangu bakugogolo
waffe twalina akaserengeto ku nnyanja bwoti ati ng'ogenda otula ku mugogo muteteme n'otula ku teme ekitooke omugogo ogwo n'ogutuulako ne gukuyiringisa naye kugendako mita nga 5 ne gwefuula gwe n'osigala ng'otaddeko kabina ogenda okutuuka wansi ng'empale esigadde sikaati ng'efuuse sikaati so n'emizanyo mingi ye munafe okyala minibasi kyogereko neera abatesa balwaliro batubuulira ku obuzannyo bw'abanyumiranga mu biseera byabwe nga bakyali bato era nakati abamu era emizannyo egyo bakyagizannya. Hello. How are you? Yeah, I'm fine. Have you seen the rain? It was too much. You know, this rain reminds me when I was still a child. I used to play in the rain. Do you used to play in the rain? Oh, it's very good. So, we used to play different games. Football, no ball, 7 stones, hide and seek, temple. Yes, such reggae. One day we were playing hide and seek with my sister. Then she was behind a mango tree. It was at night. Then a snake came. You know, snakes. We have many snakes in our village. Cobra, black. Then she did it. Para! On her foot. Para! Like this. Is this chips? Is that chicken? Is that chicken? It's chicken, eh? Oh, but I don't eat chicken. Me, I don't eat chicken, but because of the weather, I don't usually take chicken, but because of the weather. When I was a child, we used to play Gogoro. Gogoro. Gogoro, we used to get, you know, the stem of a banana stem, then you go uphill, you sit on it, and then it slopes down. Hello, you could come rolling down. Games. Which games did you used to play? What about Songo? I'm not good at games. Songo. You're not good at games. I'll teach you when I get time, but you're not a kid. Anyway, it was nice meeting you. Right now, so I'm going back home. Maybe we shall link up. Maybe next time. It was good. Okay, bye.